Yes, mbadde munoonya movie nga ya action erimu comedy erimu martial arts nga buli muntu ali mu movie amanyi kye bayita martial arts naye nga si ya butundu. Mumpulirize bulungi this time, eno si ya butundu movie, single movie naye nga action naye nga martial arts kaziina. Eno ezimu ku movie Omutaka ICP ze yaleetanga z'amaanyi. Subscribinga olikinge okomentinge. Eno movie eyitibwa Shahan of the 10,000 swords. Shahan of the 10,000 swords. Wamunfuna wetwogera ku swords mba mutegeera. Genda mu description okebere link kutuusa kweno movie. Oba okwese namba esembya 51 oba ogende mu Telegram otypinge mu Jinja Media TV. Eno ezimu ku movies esinga mu martial arts. Yes, subscribinga, likinga, commentinga. Awo onabo mazo tusasula. Movies zaffe za free. Eno movie ekuzimu kuzi ranking wanga the best of the best ku channel yaffe right now eziri ku training nga full movie. Movies zino ziteeka ku Telegram nezetawa nezibanyonyola nga njagala otuuka ku Telegram ogane kubula kuba eriyo movies nnyingi oyinza otuuka eno ogamba nga wagenderedde kano ka movie Shahan of the 10,000 swords ate n'otuuka eno olaba obulala nga bungi n'okanoonya ne kakubula. So ky'olina okukola kwe kusubscribinga, okulikinga, okomentinga, then okwate bulungi erinnya lya movie eno Shahan of the 10,000 swords yerinnya lyako. Subscribinga, likinga, wa martial arts, wa action ne comedy. Movie update always Jinja Media TV.